Kaweddemu alien skin akwatiddwa akatambi nga bamutwala kengendo kulaga masa obuterevu ate ye speaker Anita Amongo kaweddemu dda anti mwanyi emuzaalidde ebizibu ago n'amalala genkuletedde wano ku Jika Media naye nga wasuze otya wasiibye otya kansubire nti oli bulungi. Tutandise n'ensonga za alien skin kankuzanyira akatambi naye nga sinnaba nkusaba liking video eno naawe atanaba subscribinga ku ssaawa eno ennyini nnyini kale Jusa Dubai tekibangako kikeerezi yadde bagasirikidde ebbanga neera gafulumye. Omanye ensonga lwaki alien skin teyali kulumberwa mama wa gravity? Tugamba government eno gikolera naye kugamba nga tonnafuna bikonge biyimiridde teweesudi yange ate teweesunangako nolowooza nti buli kimu kimaze. Alien skin ayina gwe yakuba yadde babituulidde teyali w'amaanyi mu media nti bayina omukolako eggulire naye ayina gwe yakuba mu kkomera yasuzeyo ennaku 2 gafulumye yasuzeyo ennaku 2 tegasaasaanye tebayagadde gafulume genda wala abashootinga video baba bantu beera be batambuza video kuno tewali yagitambuza bazisirikidde kuba gyabeekolera tetubaayo oba okitegeera kati weyakubye omuntu oyo ndoozange wabe banene nga munene baze bulungi ku fangone ne bakwata alien skin papa ne bateeka munda mpika solo we yali kulumbe lwa mama wa gravity yagenda ne Haji Aruna bagende baje alien skin police station kwe yali osinagaana n'agamba ono omwana ayina cases nga 7 wano nga buli omu complaining nga tumukwatanga ne kuno tumukutte MP ne yesitula n'agendayo kasolo sina MP minister state minister of finance MP kasolo n'agendayo ne Haji Aruna baje alien skin ne bamulemera gama sejusa Dubai kyegamba eno government ogikolera naye teweesunangako bakutwala bakukwata ne bakutwala era alien yasuzeyo ennaku ezi ng'ali munda egguli eribadde teryetagisa leeta kuba alien skin takyatumalira buddi tiddawo tumwogereko yayokya n'agwera ne mumanyi kati waali atuula wali neyokubamu mutima n'agaana kino nakola kyaki maye osobola okulya obwolumu ne weerya kubadde ogenda oliira ebbanga ne kakuggyibwako afuna sho 10 mu wiiki ate nga tokyafuna sho n'emu nga weeyokya bweyokya bali abasajja babebekuula abakwokyesa bakamiliyoni abakwokyesa bajja nga tewanabaawo na TikTok nga ne media zino ez'amaanyi music takyatambulira ku social media nga ali ku radio ku TV ne basimba enkondo zaabwe ne zinywera ku TV out of media nga bali ku TV na radio stations ne basimba ne bakuba borders ne ba penetrating ne bakuba borders zonna nga tewali TikTok. Kati gwe alien skin TikTok ya kustudde abaana abaliko kimanyi mainly ba opposition abaana ababeera ku TikTok ever majority ba opposition ate ne bakuwanika ne betuuma amanyago ne bakola page zo ne batambuza music wo deka ne okuba oluyimba lumu terukyatunda tetukyakwogera,ko twakususuuta ne weeyokya kasaawe no bakutte ne bakussa munda n'abazo okujjayo abalinga abanene ne balemeddwa owa police kuba osi ku police station yaba n'obuyinza era ya forwardinga fayiro yo mugenda kujja bakyalimu olusayiru mwagala ovuma naye nze nkugambye mazima nawe obadde togamanyi gamanye yakwatiddwa era n'asibwa yensonga lwaki teyali kulumberwa mama wa gravity ng'ali munda bagasirikira kuba gaali ga munda neffe tugagira ddala ku soosi zaabwe ku soosi ekyo kimanye. Yes, ensonga za alien skin nga bwe muwulidde waliwo ebigambibwa
nti ono butagenda kuziika mama wa Gravity kyava kukubeera nga yali asibiddwa, yali akwatiddwa. Jjukira Alien Skin y'omu ku bayimbi abatera okuyiirawo bayimbi banne omubiri, y'omu ku bayimbi abatera okubeererawo bayimbi banne n'ayiwawo omubiri gwonna era nga ne Gravity kyaliwe. Ndowooza ekyo kyonna ekyo mukimanyi mwenna. Kakati kigambibwa nti ono butagenda kuziikirako Gravity yali mbu akwatiddwa. Ebiwulire bagezezzaako bitambuza kuviira ddala eri mabega, naye information efaanaganako bwetyo nze wano ku Jika Media mbagamba temugitwala nnyo serious, kubanga omukutu guno omutimbagano gwe gukyasinza okubeera nga gutambuza ensonga, naye mu nsonga ze gutambuza mubaamu entuufu ate mubaamu n'enkyamu. So bino biyinza okubanga munnange mu ngeri emu oba endala bikyamu. Ensonga nno mbwe ezaakwasa mwana mulenzi Alien Skin bw'alina omwana w'omunene gwe yakuba, mbu alina omwana w'omunene gwe yeerijjirako ku luno, mbu era n'asitula baminisita bonna nga bamaze okumusiba mbu bamuyambeko mujjayo, nga buli minisita agenda ku poliisi bagoba mugobe bamugamba oyo tumunoonyereza okumala ebbanga, so mumuleke abeereyo basootinga ensonga zaabwe ne taata ow'omwana. So nga kigambibwa nti omwana gwe yakuba yali muki, yali munene era nga Alien Skin bamukima ku Fangone Forest. Naye bizisobola okuba nga ngambo z'abantu nga bwe mumanyi bo baba banoonya bikola ki, baba banoonya bitambula. Waliwo possibility y'okuba nga mawulire ago makyamu 100 ku kinnaakyo. Kale ate bwe tweyongerayo ensonga z'emmwanyi zikutte wansi ne waggulu, kankuzanyira akatambi maaso awo n'oluvannyuma ate tweyongereyo. Kulwajjo nasaba wanesaala nazzeeyo n'enjiddamu abaagala okubba emmwanyi z'Abannayuganda abalimi nasabidde abakungu bonna baminisita bonna bekikwatako bonna nabawaddeyo. Ekibalya kibalye mangu, ekibasaawa kibasaawe mangu. Sikyalina kyenkomyawo, namaze dda okwogera obubi, kati sikyalina kyakukola. Buli ayagala okweyingiza mu nsonga z'emmwanyi ng'ayagala okuyiikiriza Bannayuganda, ekimulya kimulye mangu, ekimusaawa kimusaawe mangu. Kwata amafuta. Amafuta gano tugaawulidde omulimu omunene. Katonda abeera omulamu. Gano ga buwanguzi. Entalo ze tutasobola kwerwanira ozitulwanire. Abalabe be tutasobola kwetusiza ku ttaka obamegguze. Abatusinga amaanyi obamanyi, abatusinga ekitiibwa obamanyi, abatusinga obuyinza obamanyi. Basaawe bagobe mu kkubo lyo ne mu kkubo lyaffe baveemu, bajje mu kubeerawo okwo n'ewaffe tebajjira ddala, basindike wala. Malayika wa Mukama abagobe, ekkubo lyabwe liseerere, gwe tulwanire. Obanga amayembe geerwanira n'amajjatu ne geerwanira ne Setaani ne yeerwanira, naffe tulwanire, tuwolereze ewatali atuwolereza, tukolere emirimu. Wagamba Yekosafaati, stand still and you will see the salvation of the Lord. Naffe twagala kuyimirira, bye tutasobola kwerwanira obitusobolere, bye tutasobola kwekubira. Bannange okumanya emmwanyi yatabuse, okumanya abantu baagala okulima emmwanyi. Emmwanyi ereetedde abantu ab'enjawulo be tubadde tutamanyi nti baba livaayo ne boogera ku bifa mu ggwanga, ku luno ne bavaayo ne babyogerako ate nga banyiivu bazivu. Waliwo ne Honorable omu gwe tubadde tutasuubira nti asobola okuvaamu oluzungu, naye ssebo oluzungu yaluvuddemu ku luno. Kankulaga akatambi. Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic. You pretend like serving good food yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison,
pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. I beg to submit. Yes, you know, ye honorable Geoffrey Lutaya yavuddemu oluzungu naye ng'ekyaleese obuzibu ye mmwanyi. Emmwanyi egenda kutabula abantu bangi nnyo wano mu Buganda ne mu Uganda yonna, kubanga si Baganda bokka be balima emmwanyi. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu bangi nnyo, buli w'osanga famire, buli w'osanga amaka, osangayo emabega omusiri gw'emmwanyi. Ekitegeeza abantu bangi nnyo abatwalira obulamu bwabwe ku mmwanyi, ababeerawo olw'emmwanyi eno. Era tukulidde ku mmwanyi, bajjajjaffe bannyaffe bonna batukuliza ku mmwanyi, ng'emmwanyi ye maama ye taata yeesomesa yeeriise waka yeekola buli kimu. Kakati gavumenti eyagala kubeera nga iteekako etteeka, amateeka agagirambika, era ng'erina ekitongole mweyagala okubeera nga erwaningira emmwanyi. Ekitegeeza ekitongole kigenda kuteekako amateeka mangi nnyo ku mmwanyi. Abantu kye batakkiriza wadde yadde n'akatono, balinga abaagala okuwera emmwanyi. Era abantu banyiivu nnyo, abantu batabufu nnyo, abantu batabukidde Honorable Speaker Anita Amongi nga bamugamba nnyabo, wano wo watulimbyemu. Ate waliwo ne ka audio akatrendinga ng'omukyalo ono agezaako kugamba nti Abaganda, make sure those Bagandas don't get numbers. Kwegamba n'abeera nga aleetedde engeri nga ataddemu engeri ya tribalism ekyanyiiza nnyo abantu ne bamutabukira. Kwegamba ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu, naye nga ye mmwanyi ereetedde abantu okukyankalana, ereetedde abantu okuvaamu omwasi. Kankuzanyira akatambi akalala olabe abantu we batabukidde Anita Amongi ku nsonga z'emmwanyi, n'oluvannyuma tweyongereyo maaso amawulire tukyalina mangi nnyo kugika media. Naffe tujja kuboola, oba totwagala naffe tetujja kwagala. Omanyi osobola okubeera n'amata esefuriya namba ng'ogifumba, naye akajiiko k'omunnyu kabeera kamu ne katta amata gonna. Right Honorable Anita Amongi yassa amata gaabwe, yasobodde okutulaga ki kye bali n'ekigendererwa kyabwe. Yatulaze nti ekitundu kino akiboola, etteeka lizze kuboola Nyamawanga, naye ng'okuboola kusinzidde wano mu Buganda, kubanga balabye nti no waliwo ebifuna ebibadde bivuddemu. N'olwekyo oyo omukulu political action ajogeddeko, naye ng'ekintu ekirala kye tujja okukola, wabaddewo ekigendererwa eky'okugamba nti kyangu nnyo okubaako ky'oyisaamu singa abantu oba bakunze balwanyise eggwanga. Era ekyo kye kyayatusenga omukulu bw'agambye. Yes, ensonga nno ya mmwanyi yeekutte wansi ne waggulu. Saawa eno yeriko era yeri mu kubeera nga ate munnange etambula, ng'abantu bagezaako okubeera nga bakunyaakunya Honorable Anita Amongi olwa ka video akatambudde nnyo ng'agamba temukkiriza Baganda abo kufuna numbers. Kwegamba banyiivu nnyo nga bw'okiwulira. Bagamba nti ebbago lino ery'emmwanyi singa liyita, abantu bonna bagenda bate bavunaanyizibwa ku mmwanyi. Emmwanyi ne bw'oba ng'ogirima nga togirinaako buvunaanyizibwa, kitegeeza egenda kuba ezze mikono gya gavumenti, era gavumenti eba esobola okugiteekako etteeka lyonna lyeba ekoze eki, lyeba eyagadde, ekyanyiizizza nnyo abantu. Bagamba emmwanyi ye jjajja, emmwanyi tuvudde nayo wala, emmwanyi yetukuzizza, yetuliisizza, yetusomesezza. So bwe mugiteeka nebeera under the government, mugenda beera nga ate mutukoze bubi nnyo, kubanga mugenda gissaako amateeka, mugenda kubanga abagiweze. Kale katulinde tulabe wa gye binaggweera, naye nga nnyongera okujjukiza tubadde kugikka media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era
osharinge. Tutera kutandinga on notification bell yo boterevo ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo botere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatulabirako mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Mwekumire ku mukutu guno ogwa Jika Media amawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala. Ky'obukola kiri kimu likinga video, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yonna osobola ogimpandikira mu comment section. Bw'oba olina ky'owabulamu kyonna osobola okkiwandiika butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.